Video eno y'abakyala era abakyala mwenna abandaba mugiwe amatu mugiwulirize ate era mumpe endowooza yammwe ku bigambo bya ssenga oyo ali mu katambi kano. Nabadde mpitayita ne nkasanga ne ŋŋamba njakka kye yalingako n'abawuliriza bange aba CEO Michael Uganda naddala abakyala. Ssenga oyo agamba nti mwava ku nnono z'abajjajjaffe ez'edda mwettanira nnyo naddala emirembe gino gye tuliko mbwe egy'okukozesa paadi nga mugenze mu nsonga zammwe ez'ekikyala. Era mu katambi kano abadde abalaga obulabe obuli mu kukozesa paadi nga mugenze mu nsonga. Agamba nti paadi zino ze zimu ku bizireetedde abakyala okulwala kansa wa nnabaana ensangi zino nga mugenze mu nsonga z'ekikyala. Agamba nti paadi zino ze zimu ku nsonga ezireetedde abakyala okuva ekisu ekibi mu bitundu byammwe eby'ekikyala. Okusinziirayo ku risaaki we, njogera okusinziira ku bigambo bye, gw'ojja kumpa endowooza yo. N'abakubiriza mwenna mbu mwandibadde mudda ku nnono ez'abajjajjaffe ez'edda ez'okukozesanga ebigoye nga mugenze mu nsonga zammwe. Kubanga ku mirembe gy'abajjajjaffe mbu tewaalingawo ebyo simanya kansa wa nnabaana, simanya biki eby'okuwunya ekisu mu bukyala, mbu tebyalingawo kubanga bajjajjaffe baalinga ku nnono. Naye omulembe guno omwettanidde nnyo paadi ne zeebayitira ebirwadde ebingi bye mutamanyi na kumanya. Okitegeera mbu ne mutandika okuba muva ekisu wansi ekibi, okuvaayo amazzi amabi agawunya, kwegamba bingi byayogeddeko byenjagala owulirize mu vidiyo eno. So gwe wennaagiraba ng'oli mukyala mpa endowooza yo ku mukyala ono byayogera okiwulira. Tuli mu kuyiga vidiyo, nkusaba ogimpereka like etambule tuka ku buli muntu kankutuuseeko ssenga ono ng'akusomesa oba osanga muyinza okuggyamu ekyokuyiga vidiyo yiiyo. Nakusalawo kwange bino twasalawo tubibaddirengamu buli kadde. Gwe omuzadde yenna ayina omwana ng'oteekayo school fees, kuteekayo buteezi n'ezeddwaliro tandika ozitegeka. Mulekeraawo okugamba ng'abasawo mbu kino kinnuma ng'ebibaluma mumanyi gye byatandikira. Oba abasajja abazungu baatunya buni emitwe nze simanyi. Omuntu n'okeera ku makya ng'okuza okimanyidde ddala nti omuntu bw'agenda mu periods alina kukwata kigoye n'azinga n'ateekayo n'otandikiriza mpolampola nasikwata musaayi, omusaayi gwangunya nga guvudde mu ggwe. Kaakati bwe mubanga mwasirwala ne muba ne ku ttooyi ez'okusitamako nga mutuula ku ttooyi ewutooyi n'omala gituulako bbiri n'omutunulako yo osobola omuflashinga nga kino tonnaba kitegeera. Tunula wano osanga bwe tunaabibaddiramu munaategeera. Gwe wenna eyava ku bigoye sikyakwata mu musaayi n'enyinyala nnyo kati ne kansa wa nnabaana mwetegekere. Beerawo ng'okimanyi bulungi nnyo nti bagenda kusala bulungi nnyo nnabaana yo bagikuggyamu n'abaana mmye. Mugenda kutonya, simanya mugenda mu periods temukyazivaamu. Kwata paadi. Saagala kufa ku kika ky'okozesa. Nsoose kulaga nti bw'ogijjamu munda omusajja omuzungu ye yakunya ku mutwe n'akugamba nti munda pamba yalimu. Kati okukakasa nti si pamba yalimu gwe yagitaddemu nga n'essaawa zino bwe mba ndi mu kusomesa ogenda kubeera mu comment section otandike ate ffe tukozesa eki, ojja kwekunyiga ku mutwe otegeere ki ky'olina okukozesa. Yiwako buyiyimazi nga bwe wagitadde era n'eteekamu obeera eyo otandika kwebuzaabuza amagezi. Amanyi mwebuza amagezi Abannayuganda otandikiriza mpolampola. Kati ng'ayiwako mazzi kati gwe amutegeevu ennyo. Is your blood liquid or solid? Bobaka akategedde kwata ku mutwe ngo Munnayuganda. Nze njiyeko buyimazi. Wagitaddeyo kuva ku makya mpaka lwaggulo tonnaba kugijjayo. Akantu kakano omusajja akugamba nti kateekere essaawa 8 wali ozibazeeko. Bwe kajjayo gyeyo osuule. Eriyo abakasuzeemu nga n'omunaana gwayiseemu. Kati enkya mwate nina ebinsiiwa, enkya mwate kati nina ebintu jja, nvaamu ekisu, nsimanya nfubutuka amazzi agalinga amata gafudde, simanya ogenda okukebera, ate simanya nabaana entujja kati bagirongooze. Omusajja n'akusirwalirako n'ayisa ekizindalo ng'ebizindalo byetaagisa mmotoka yakusasula eteekamu mafuta bataddeko generator bapangisiza abalanga ayitamu agamba nti jangu tukebere kansa wa kino nakiri ku bwereere. Akukebera bwereere yafunire wanze kankubulire wafunira. Nkutegeeza wafunira kukabera bwerere nkyamanye endwadde gyasasanyiza mu gwetuuseewa. Abasajja abazungu baba batunya buni mutwe. Omusajja akugamba nti va ku kigoya kozesa kanwe kajja esuula. Nasigala nga ye padi jako. So girabwe efaanana.
It is ayakwazo yanike nero Munnayuganda tategeera agamba nedda nze kankoseka ya kalungi akantu kakano katandise kakulaga pamba yalimu dakiika ntono butini kakano kafuuse ice kyovola bebikazi byannaku zino munyogoga ebikazi byannaku zino muwunya bubi kyambula mujini nogaabana nga tunaatera okufa kukozesa bintu bifaanaganako bwe biti kati amagazi we gaba tegannaba kujja kwata buli sente zo z'okola buli sente yo gwe gyomanyi nti gy'okola gikwate bw'oba ofuna kakadde toolako emitwalo 7 ng'omanyi gye abasawo segaza 3 bw'oba amagezi tegannaba kujja biveeko bw'oba nga gazze na bino kambikutegeeze omusajja bw'oba yakusanga olina ennyanja nga kati eyayitibwanga Nalubale nga kati ogiyita Victoria tegaddanga omusajja bw'aba yakusanga opama ku toyi za nkoma kati mutuulako obutuuzi bwe n'olowooza nti osobola okutuula ku toyi amagezi ne gasigalamu wenyigeeko amanya ganenze Kaketo Prosi nsangibwa ne Nansana byebyo kakati nga bw'owulidde vidiyo eyo mpe ndowooza yo munnaye ku kiki ky'olowooza golooza omukyalo oyo byayogeddeko bituufu oba nedda bwe mba serabidde ku edda kituufu ebimu nze ku byemmanyi kuba siri mukyala simanyi biki bye muyitamu ng'abakyala ndala nga mugeze mu nsonga zammwe sijja kukulimba naye kyemmanyi bajjajjaffe edda baaliwo ku mirembe gyaffe nga paadi zino tezinnajja baakozesanga bigoye bwe baba nga bagenze mu nsonga omanyi vidiyo no muyinza okugiwuliranga ekyesittaza naye munnanga kisiko mubaamu ekyokuyiga ky'osobola okugyamu nga ggwe omuntu oba okitegeera osobola okubeera awo ng'oli mukyala okitegeera n'oggyamu ekyokuyiga mu vidiyo eno naye edda ku mulembe gw'abajjajjaffe kituufu kyayogedde tewaalingawo paadi naye obadde okimanyi nti ku mulembe ogwo gw'abajjajjaffe kansa yali mutono okiga naye ate ku gino emirembe gino kansa mungi sigamba nti paadi ze zireeta kansa kubanga kansa akwata n'abasajja ate tebakozesa paadi okitegeera naye ye agamba mbu kansa wannabaana simanya paadi zino zirimu bikemiko bye bateekamu ebibayingira nga mmwe abakyala nga biyita mu musaayi gwammwe ne bibaleetera okuba nti mulwala okitegeera eri omuntu asobola okugenda mu nsonga naba nga avaayo ekiswa ekibi senga ono agamba mbu paadi zino ze zimu ku zireeta ebyo ebintu okitegeera kuba kemikoli bwe yeegatta mu musaayi kikuleetera okuba nti ate ova ekiswa ekibi mu bukyala bwo okitegeera ekintu ekyo n'agamba nti omusaayi guno bwe gwetabikamu ne kemiko yali mu paadi eyo gwe bateekamu mu ppamba kikuleeta mbu okuva amazzi agawunya oba amavundu mu bukyala bwo vidiyo eno tekwesittaza kuba ebintu byonna byenjogerako mubimanyi mwenna omusaayi mugumanyi era gubavaamu nze ndi musajja naye sobola kukyesittaza kubanga ndi muntu era nkimanyi bituukawo okitegeera ekintu ekyo so simanyi byeyogerako babituufu naye mumpe endowooza mu comment section yawo tuyige kubanga ensangi zino eriyo abasajja ensonga zino tezikwataganaku mu bakazi mwekka eriyo abasajja nga bali eyo naye nga omukyala we bw'agenda mu nsonga oluusi yamuyamba nako osobola okuba nga olina mukyala wo nga teyeesobola nga kaŋŋame nti yalwala naye mu kulwala nga tasobola kuba nti yeefaako bulungi nga gwe bbaawe gw'olina okumulongoosa n'omusiba pampa n'omusiba paadi na biki ebirala so tekikwatagana ku bakazi mwekka enaffe abasajja tuyigiramu okitegeera kuba osobola otuuka mu situation nga gw'olina okubeererawo mukyalawo mu illness ye oba mu mbeera yonna yonna nga tasobola kuba nti ate yeeyamba so sibyogera nti olw'okuba nti nze ndi musajja siina kye mmanyi sibyogeza butamanya naye tomanya naffe abasajja tuba twetaaga okumanya nga mmwe mwamanyi ebikwatagana ku ki ku basajja so vidiyo ne bweba nga at least kekuyambye mu ngeri emu oba endala gimpereka like omanyi guno omukutu gwa kuyiga tuyigirawo newankubadde amawulire mangi ge tuyisaawo naye tulina okuba nti tubaako n'ebimu bye tuyiga nga ffe abantu okitegeera ekintu ekyo so mumbuulire mu comment section yawe endowooza yammwe ku nsonga y'omukyalo oyo senga
mwebale kuba nti ate mutulaba, mwebale kuba nti ate mutugoberera. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be, abasiraamu n'abatali basiraamu, mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisa Kale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebujuukulo emitiyana ye Haji Mukisa Kale. Salamu alaikum.